Ayabadde ya President wanu owa leader of opposition okuba nti yafulumya eggwanga ng'ayitidde Rwanda. Tukkirize tugaane ebyafaayo bigenda bikyuka wadde ebimu byeddinganamu naye nga bigenda bikyuka. President Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu k'ekinaana bwe yali nga si mumativu teyagenda mu kooti wabula yagenda mu nsiko alwanirira akalulu ka DP ne kakakana nga kafuuse kakke naye nga pulezidenti wa DP yaliwo semwogerere. Kaakati Dr. Kizza Besigye abadde mu kalulu ebisanja biwera 4 naye gye yakomekereza ng'awunzika n'agamba nti mbadde nsaba ab'opposition mwena twegatte naye nga tetwegattira ku kalulu tetwandigenze mu kalulu era ye mulamwa gwe yatandika nagwo gwe tutaategeera obulungi n'akwata eri e Nairobi gye baamukwatira n'olwaleero tetumanyi kiki yali afumba newankubadde batugamba nti yali agenze kuyeekera. Ati mwalimu katono olwate muleona agennaku waliwo omwami waffe makanikaawo okuli atakaveno mwami Sanda akanika TV ne radio z'emmotoka bangambye amawulire nti afudde wano Sanda abadde mmanjwawo kaveno simanya abadde akanikaawo mmotoka radio z'emmotoka awo ebambe amawulire agennaku wano kyesinamanya nene kuzumbadde simulaba naye abadde omwami akanikiraawo radio z'emmotoka ezo ne TV ntegeeza wano bambi wano ku Mutibaga nti bambi omusajja oyo atufuddeko amanyikiddwa nnyo wano Masaka akanika ze TV radio z'emmotoka ebintu byonna byonna bambi wano kibi nnyo afudde kitalo ddala. tugende mu maaso mukyala Mariam. Kaakati mbadde ku Besigye nti yakomekereza agamba byetadda mu kalulu opposition yandyegasse okubaako kye bakola ekyenjawulo basobole okujjawo President Museveni. Naye bwe yakwata eri e Nairobi ebyaddako sitwabimanya okukakkana ate ng'ali mu komera. Oyo naye strategy eyiye yali bwetyo. Omukulu Kyagulanyi ne Nuupu bo bwe bajja batugamba nti ba rabadaba style. Rabadaba. Nze nge yali owa UID ffe twali tugirina baba DP. Mwalimu obeerako mu Nnyendo? Naye nate waliwo omwami ali atukulayo bagandi omukyala nabeera kansala nozi ali wali kata agambye akuze nati oli wali kata omwami ali wano abuuza siyoona yali wa DP mu Nnyendo akuze nali wa UID era Abanyendo bankwata bulungi nnyo be bantuusa ku kyendi. Mukulu Kyagulanyi mu Rabadaba style ye ebimu gye tutategeera bagira ne batuleetera protest vote bw'oba osomye ekigambo protest olaba kirala kyagala kwefaananyiriza Besigye kye yali agamba ate ogenda okuwulira nti kanoonye kabanje kakuume byonna nolanga so tusigala nga tugamba nti oba Rabadaba style erina ekirala kyetegeeza obuyofe kye tutamanyi. So n'okufuluma kwe agende mu America n'egye yayise yonna ne firimu zazazanya oba oli awo nti ayinza okuba nga ye Rabadaba style nga kyafumba ffenna tewali akimanyi. Naye President Museveni nkiddamu we yabadde wano ena statement gye yakoze n'agamba ye aze nga muyeekera. So obuyeekera bwe naye tebumugwangamu ayinza okuba nga nti Rabadaba style oyo oba oli awo naye agitegeera nga buli omu avuganya nga bw'aba ayagadde. Okuyitira e Rwanda kisobola okuba kya mirundi 2. E Rwanda nenanga muntu oyita n'oyingira not necessarily passport n'ekipapula. So asobola okuba nga yayingidde nga tayise ku passport n'ayitawo buyisi eyo yagalagaana abakungu ba Rwanda abatamumanyi nnyo
bayinza omulaba ng'omuntu owa bulijjo okkakkana ng'amaze okuyitawo. Ate kisoboka n'okuba nga bakimanyako ne bamanya nti yeye naye ne bamanya nti atambudde bibye nga nekyebuuzibwa mu malimu ani yakola ku ntambula ze okozesa Rwanda Air. Kyendi mu kulaga nti basobola n'okuba nti bategeera nti ye Kyagulanyi. Naye olwaleero ng'ogyeko Pulezidenti Museveni bwe tutunuulira eyali kyaliwe ennyo General Muhoozi Kainerugaba kusaawa eno gwe bali kumbira nnyo olw'okuba nti bali mu egi y'emu era NRM yo etulaganga nti oluva ku Pulezidenti Museveni kuddako ani General Kainerugaba. Kakati iye nga ye ate nga ye munywanyi nnyo owa Pulezidenti wa Rwanda asobola n'okikozesa ogamba nti muwe pass out agende. So okuyitira e Rwanda kuno kulimu questions nyingi naye nga kulimu ekikusike ate nga kyamaanyi. Mukulu Tony Munanga ayogedde ku kya Miguna Wakenya Miguna yagenze n'ayogera mu statement zonna n'agattamu ebintu n'agamba kusaba Mukulu Tony onvunuulire. Yagambye nti okugenda ku Capitol Hill mu Washington nga Capitol Hill ye center ya imperialism nga kyekiringa ekitebe ky'abafuzi abatumamiddeko nga ye center ya genocide center y'ekittabantu ye center ya war crime emisango gy'entalo era kyekitebe ekikomandinga emisango gy'entalo era kyekitebe ekikulira human rights violation n'okutoobola eddembe ly'obuntu. N'agamba nti okutandikira awo oba omaze okutulaga nti gy'ozaako temuli. Tukkirize mu mawanga agatwetoolodde Pulezidenti Kyagulanyi owannyo abadde alina obuwagizi nnyo oba alina obuwagizi nnyo mu Kenya. Mukyala Mariam njagala tutandikira awo kusaawa yaffe eyokusatu. Ampuliriza oli ku Lwasa Mayinja impact e Uganda. Mwami Frank ng'obadde n'ensonga yonna gy'okoze mu ggwanga lino poliisi n'ekwagala olunaku lumu tosobola kubula. Naye ate oyinza okuba nga abakumanyi mu bendo lino bayinza okuba tebawera makati g'abantu abalimu. Naye Pulezidenti Kyagulanyi amanyikiddwa mu ggwanga mu Africa ne mu nsi yonna. So nti bw'abanga ddala bamwetaaga okumukwata sisuubira nti kiyinza okutwala wadde eddakiika. So kyendi mukulaga nti okuyitira e Rwanda ne bamuleka n'agenda kiyinza okuba nga kirimu omukono omuwanvuko n'obwongo obuwanvuko kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti Pulezidenti Kagame owa Rwanda ne General Muhoozi Kainerugaba basa kimu n'okusinga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kakati tugenze tulaba mbadde ndi mu kumenyaamenya Rubber Dober style n'ebiyinza okuba nga bigirimu. Emabegako yasooka n'agenda ebweru n'atongoza firimu. Tulabyeko abantu abayitse mu bitone oba oliawo nabo ne babaako we batuuka. Tuyinza kumanya oba nayo tabi lya Rubber Dober style ligenda okumutuusa ku ekyo kyaluubirira. So tujja kireka mu bbanga nga otongera okistadinga ng'abatunuulizi b'ebyobufuzi naye nga ku lwange ndaba kigazimuuko. Bw'obadde oyogera n'omwogezi wa NRM manyi mutujje ku mulamwa ne mutuvuga supiidi naye mulimu akantu akankuteko mu babiro nako kenyinza okulireetinga ku byobufuzi byakati
n'ebyaliwo emabega. Ng'omukulu we bwagambye nti mu Nyendo ffe be baatukuza twali baana bato naye nga tuwavanga mu bbanga n'otandika okwesimba. Nono omwogezi nali naye mu DP. Akyali mu DP. Nga tuli mu DP naye nga twabanga tulina ba elders nga be batukwatirako batukulembera okuba nga bakugaidinga okutuuka ku ki mu bukulembeze. Olwaleero oyinza okuba nga either omanyi okuvuma oba omanyi okuwemula oba osobola okulwana kyosobola okuba nga oli mu bukulembeze naddala oba opposition. Ekitaalibadde kirungi n'embeera eyo olwokuba nti ebyobufuzi bikyuse waze wavaawo ne civic education okusomesa ebyobufuzi. Olwaleero tebikyaliwo wadde n'akamu. Abantu kyovala nga nabo tebategeera kigenda mu maaso. Omuvudde ku mulamwa mutututte wa Mzee Abedi Bwanika. Honorable abadde agaba mwanyi abadde tagabazize biba bya gavumenti naye olwokuba tewali civic education abantu tebamanyi omulimu gwa member wa parliament kyeki, member wa council akola ki n'ebirala. So bw'ovaayo ne weetuuma kye weetuumye abantu baku appreciating okusinziira ku maanyi g'oba okozeseza. Naye nga gavumenti bwe bayagaba emmwanyi Abedi Bwanika yateekamu amaanyi okulaba nti zituuka mu bantu be kubanga baakiikirira ate yakimanyaako nti emmwanyi egabiddwa. So aba alina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti poliisi eyayise ngituusa mu bantu benkiikirira. Wabona nnyo mukyala Mariam tusiime atuuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja programu kyoto ky'abataka muwomya nsonga. Ate nezikyuka bateekawo dates ne baddamu ne bazikyusa. Akalulu ka LC1 kano okwawukanako n'obululu obulala ebiseera ebisinga ko tekaliiko bibiina. Olwa ennaku zino nalabye ab'NRM bataddemu nnyo amaanyi nti bonna tubwagala naye nga ogenda ku ground wansi akalulu ka LC ko tekaliiko nnyo bibiina. Nalabye ne mukwano gwange Mawanda Francis Mzee Petero gadaye ku luno DP yagibuuseemu najja bwa Namunigina. Yaze bwa Namunigina kubanga yategedde nti obululu no tebukyaliko bya bibiina. Ate muna DP Meiba bona ne babiri e Kabanda bali bamaze omunaabirako ebisooto. Kale no nga alina okujja independent bambi. So abantu bonna akalulu ka LC tulonda okusinziira ku muntu gwe tuwangadde naye regardless oba kibiina ki ne bwe bagamba nti bakongeddeyo abamu ojja kusanga nti ab'emulugunya mu ggwanga tujja kuba batono oba bajja kubanga batono. Nti buli omu mu mativu n'obuweereza obuliyo bitundu bitono ebigenda okufunamu okoseka nga bw'olwagize Kayirikiti chairman nti yafa nga balina ennyonta oba oli abalaba vice ayinza obutabakolera kye yalikoze nga balina ennyonta okulonda omulala ateekebwewo. So akalulu okukongezaayo si kirungi era n'ogwokuna ndabira ddala nga kayinza obutalondebwa kuba bajja kuba nti Electoral Commission tewali ssente bakyateekateeka kulayira pulezidenti bakyaliwo emisango egiri mu kooti exactly. So mu ekyo n'okukalonda nako ndabira ddala nga wadde bataddeyo gwakuna nako kayinza obutalondebwa naye nga kayinza obutakosa kinene nnyo kubanga ebiseera ebisinga kyamaani weerosi aba muntu ddala awangadde n'abantu gwe bamanyi obulungi. Neyanza mukyala Mariam kagendeko omwamiga aji Basiru Simakula mwamiga kutumide swaga bya yakomasini ng'endabira omukulu igooyo ate kwali agoberera Haji Basiru Simakula mukwano gwange.
Omega budakiika 2 okulonda bakwongeddeyo okubeera ate kati